Tash tali nange, Tash yafuna injury, he got a cut. Aina cut jafuna ya musalo musuwa guno gwoku mukono. Accident ngabona ubo mukono ne gusala glass yali awo erina open cut ne musala era we narrowly lost her by the way. Guno musuwa guno bagusalira batunze mutunge, so achali under care ya wasawo eri stable. Kari katu mulembos about how many years ndoze myaka nga musanvu emabega boyfriend wa mchala omuyimbi gwe bayita Leila Kayondo yali Mbuga nga tanafuna mchala gwe bayita Viviyo gwe yayanjula nakuba n'embaga gye buvuddeko munange nno waliwo ebizibu ebimala okutuuka noli okumanya era kyovolaba Ronald Mayinja akemba kayima ndi kibuyagalwa litikkula ennyumba lwolimanye ebiri munda waliwo ebyama ebibeereyo nga tetubimanyi naye kibuyagalwa atikkudde ennyumba sebo ne tubitegeera. Now for all along Leila Kayondo bali baddamu ne Mbuga. Leila Kayondo sebo bulijja atikkula Mbuga. Vivian bali bamuseetula debbali bino byonna bibadde mu bufumbo bibadde byakwe byali byaggwawo. Waliwo fracas yaliwo emabegakaawo ya Mbuga n'omukyalo oyo ebyalimu ne grenade oba you remember all that fracas ebyo byonna ne babigumira bimu ku ebyo byazimbirira ndowooza relationship eyo kuba nti eggwawo naye ne bagitereka mu bukukutu. Yesternight wetwazudde nti Leila Kayondo sebo abadde atikkula beetikkula ne Mbuga. Waliwo ka video akatambudde ku social media nga zali mulya buto omanyi abaana bamutandisa omuyita ku social media abeera n'obuvubuka abo obutototo ennaku zino alina akavubuka akate ennaku zino ka rollinga down nako ate akavubuka kano bangambye kabadde ka boyfriend kanina Rose era kabadde kamuvugaavuga bwe buno butomu babuyitaani butoy something obuboyi obuwa abakyala company nga gwo mulimu gwabwe kati no eyo gye babadde baliira sente kati video mu kuswinginga bweti nerabika nga ate Mbuga ali ne Viviyo bekutte bekula ebintu Leila Kayondo obusungu wano we bwavudde. Soko mpeka clip wako kwe tugenda okusinzira okuwa emboozi I think. Soko mpeka clip wako akavuddeko Leila okwabya ebyama. For all along we didn't know that yene and Mbuga they have been really living together and eating things together. That is the video. Give it to me. Give me that video. Okay. Kali, there you go. That is the video. Eyavudeko tagali na gwe mwalabye ye mugaga Mbuga nga line mukyala we gwe yawasa bali bayawukana. Now this is what proved to us nti Leila was no more with Mbuga for all along. Omanyi olusi bwe tubanga na mawulire mugamba bana mawulire ate tunonooza nnyo. So Leila job edda nga ku status ze updating every minute. Twagenza omaliriza sewo nga Mbuga bamu blackmailings paka uyatade over 2 million shillings kusimu ya Leila nalyoka akakana. Sakope, give me the screenshot tuzive buvi tuzive, give me the conversation. Tuzive okusinzira ku Leila Kayondo Mbuga you are such a waliwo ekigambo ekyaddabo you can be attracted to any woman that speaks a foreign language. Anything you don't understand arouses you. Fool!
Leila Kayondo nga yayogera tugende maaso. N'atwongera ate embwa gwe todda ku kikazigo kange. I will Snapchat yo kiwalata while you climbing my stairs. Kitegeeza omusajja abadde agera na nyakulako ebibye. Gwe mubbi gwantama something like gwatai ekyo nakyo tukisiikizza kuba ebimu tebisaana yita ku TV yabene naye nga omugezi okitegedde. Anyone that wants to date Mbuga, please speak a foreign language that he doesn't understand or speak English. Automatically, you will assume you are pretty, that uneducated. Now, need to say this. So this is the conversation. Let's go on. Bwe ku Snapchat, ku simanya Instagram, byonna Twitter, everyone calling me. Kupaka chawa abantu batandise okupira Leila nga balowooza wali wabbye essimu ya Leila. Nga Leila si yabyogera era nga Mbuga atandise okuteeka sokozeyo clip eyo propaganda nti Leila si yali byogera wali wabbye essimu ya Leila mu bbaala kati agezaako Leila n'agamba everyone calling me mbu I should lie mbu my phone was stolen. Stop it, it is me that wrote everything. The only thing you do is apologize to me or else nja kwogera mujjawulira byensirikidde. That is it. Let's go on. Now nagirawo mother kwata tugende na ekyo bakirira ku blue band. You fool, this going to call me at katawada gamba agenda mukubira ku saa 12. I'm apologizing nga va mu casino. This fool needs a woman domestic. This fool needs okay. You can only enjoy this man with makeup, this uneducated. Ebyo byonna bigambo bya Leila. Kumbuga but kwe gamba kabadde n'obusungu nga kalinga ng'enswaswa nga kawulira oba nkolente mbweno. Mbuga is Muslim Muganda man. I'll always use it to convince you young girls. Please DM me. I can teach you how to manipulate that fool. Pozi gwe noddamu okummanyira olimpulira. Language barrier yakutawanya youth kwegamba olutalo lwabadde lw'amaanyi ate empeereza sente ze wampadde ku Sande kasino yazikubye. Twabadde tuli awo munnange nga bamuweereza sente Mbuga amuweereza. You have received 2 million from Sulaiman Mbuga. Your account. So that is the battle that is happening. Leila Kayondo. Why don't you settle, Kayondo? Why don't you Zunza Checho? Why don't you settle? You a beautiful girl. How many years in the industry? Ndoze myaka kati jiweze abiri. If close to 20 years, because bwengatako jemwali mu Dream Girls with the the 3 girls you were. Settle. I'm sure there are so many gentlemen that would love to have you and treat you specially. Helen Lukoma wabasingira. Helen Lukoma is a keeper. Helen Lukoma yafuna gaiwe amukuziza bazimbye enju guy amudonating ile motoka. Actually, she's one of the most happily ever after celebrity. Yeah, Mwegombe, live like that lady. She loves her man, she protects her, she fights for her. But you wanna be somebody's second woman? No. I think you deserve more. You're special, Leila. You're beautiful. Settle. Get a guy and settle. Kale kambe mumboze yo, katuve yeyo.